mugamba mutya abagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero tugenda kulaba styles 3 zetusobola okukubiramu omukazi olugalo. Ekisookera ddala birungi ki ebiri mu kkuba omukazi olugalo? Omukazi oba omukuba olugalo kimwanguyiza oba kimuyambako okubeera ng'asobola okutuuka ku ntikko mu bwangu ddala nga takumenye. Gwe omusajja alina omukira omutini, omusajja atamalaako bulungi ng'ozina naye ng'ogwa mangu. Naawe osobola okubeera ng'okozesa styles zino oba osobola okubeera ng'ozina omukazi mu styles zino okubeera ng'osobola omutuusa oba nga weeyambisa olugalo lwo okubeera ng'omutuusa ku ntikko. It necessarily does not need you okukozesa akamwa. Abamu kinabagamba nti tusobola okukozesa ebbakuli, tusobola okukozesa akakyabali, naye ebyo nawe oba tobimanyi, at least olugalo luyige. Lukwanguyiza, luyamba omukazi okuba ng'agenda kuyima like ayima amaleyo. Nkiyita kumalayo nti ayimire ddala ogenda ogiyingira nga yonna etobye. Iddirwa tulina okukuba omukazi olugalo. Abamu omukazi osobola omukuba olugalo oba osobola osobola omukuba olugalo mu ntandikwa y'okwezina. Omaze okumuweeweeta, omaze okumutegeka, omaze okumunywegera, omaze omukwata mu bifo ebimu n'otandika olugalo n'olyoka oyingizaayo omukira ne mumalira kumu. Oba osobola okubeera nga omukuba olugalo nga gwe omaze kati ng'oyagala naye atuuke n'abeera nga gwe omaze then okumutuusa n'omukuba olugalo. Olugalo tulukuba mu styles za mirundi 3. Ekisookera ddala ng'onaakuba omukazi olugalo, make sure enjala zo nsale, make sure engalo zo nnyonjo to avoid ebintu ebiyinza okuleeta ate ebizibu. Singa enjala zino ziba mpanvu osobola okumuleetera okubeera ng'afuna cuts oba obusazesaze munda mu mana ekiyinza omuleetera okubeera ng'alina okutuulako mu munnyo oba okunywa ku ddagala nga kamunye okuizinga pain ebeeze. Kitegeeza tebigenda na kumunyumira wabula bigenda kumulumya. Kyagenda funa bulumi instead of okunyumira. Okunyumirwa. So olugalo oba onaalukuba omukazi make sure oli muyonjo bw'omaliriza. Engalo zaffe zino eno ojja kukuba style esooka nti olugalo oluyingiza munda oba engalo zo 2 kyonna ky'opreferring okukozesa. Inchi 2 z'obala. Nabagamba nti osobola okupima engalo zo ng'okozesa olukoba olupima engoye n'olaba engalo zo ziri buwanvu ki. Then n'omanya nti inchi 2 ziba bwe ziti. Bw'oziyingiza omukono tuguyingiza ekibatu kitunudde waggulu n'otandika okuweeweeta waggulu awo inchi 2 nga wakayingira waggulu mu mana. Like ekibatu jjukira tuba tutwadde wano eno ng'ewali omusino. Kaakati waliwo engeri gye tugenda okustimulatinga oba engeri gye tugenda okukyamulawo omukazi oba okuweeweetawo omukazi ayime bulungi nnyo. Omukazi bw'aba ayimye bulungi ayanguwa okutuuka ku ntikko ate anyumirwa nnyo okwezinaako. Naye bw'aba nga tayimye bulungi ne bw'onaamukuba olugalo nga mukalu, tetukuba mmanankalu lugalo. Tosobola kukwata lugalo nga emmanankalu yonna terimu yadde otuzzi n'oyingizaayo ogenda mulumya still. Friction eyo gy'ogenda oteekawo gigereegere nnyo okukwata olugalo olukuutekuute ewantu nga tewali kiriwo. Owulira ebbugumu eryo erijjawo kati eyo friction gye njogerako. Naye waba wabisi tegeeza wabeera wakola ki? Waseerera. Bw'omaliriza okuyingizaayo olugalo osobola okukwata ezo engalo zo 2 obeera ng'ayita omuntu ng'okozesa engalo 2 n'otakula waggulu. Speed ematalinga ku muntu wasobola okuba nga yakyagala speed n'obeera wakyagala ng'akyagala okikole gently and slow. So it depends ku muntu gw'ogenda okuba olugalo oba omuntu gw'oli okuba olugalo. Style ey'okubiri oba akakodya ak'okubiri kakisobola okukubiramu omukazi olugalo, okwata olugalo n'oweeweeta omusino. Like otandikira ku nfuli n'obeera ng'oziyisaamu olugalo lumu bwe luti. Olaba awo ku mumwa gw'emmana like oyisaawo bw'oti wakati ng'oweeweetawo bw'oti n'oweeweetawo then n'oyambuka n'oweeweeta omusino. Luli tulabye ng'engalo tuzitadde munda kati tugenda kukozesa engalo nga tukoza oba nga tuweeweeta ebitundu ebiri wano kungulu kw'emmana.
nga tutunuulidde omusino ne tutunuulira enfuli ne tutunuulira n'amatama. Omukazi waba alina amatama omukoonyako wano bw'oti ku matama mpola mpola ogazannyisa, then enfuli amatama ne wano ku mumwa gw'emmana n'obeera nga oweeweetawo bulungi nnyo ng'okozesa engalo. Kwata olugalo oluteeke ku musino gwe. Bwe guba nga omusino guli munda gubeera gubikkiddwa ekintu kye tuyita huudu, osobola kisika ne kivaako bulungi n'obeera ng'osobola ogwakiseesinga n'oba ng'osobola okumutuusiza ddala bulungi ku ntikko. Tandika okumuweeweeta mpola mpola ng'okozesa olugalo lwo, like ng'oweeweeta musino ogwo. Wabula era nga bwe nabagambye nti tetukuba mmanankalu lugalo ne wano era tujja kwetaaga kukozesa ku lubrication. Bw'obanga omukazi tatobye bulungi musobola okonsidalinga okufuna bannange ku liibu, talina buzibu. Okwata n'oyiwako kagundi kakazi kabuto kyonna kye muba mukozesezza n'obeera ng'okola ki ng'omuweeweeta mpola mpola, kiba kijja kubayamba. Sorry. Omukazi juka tuba twamuweeweese nga tetunnaba kukkirira wansi eyo mu bagidaadi, kitegeeza emmana ebaamu amazzi agabaamu. Osobola okuteekayo olugalo kati nilugjeeyo, focus si yaawo, kati weeweeta. Ate ne kuweeweeta enfuli zino n'oba oziweeweese bulungi nnyo, ne wano ku mumwa gwennyini emmana etoba oba yeeyongera okutoba. Amazzi tugenda kugakima wano tugambuse waggulu ku musino, tubeere nga tukola ki? Nga tuguweeweeta mpola mpola paka omukyala bw'atandika okwogera mu nnimi. Bw'omala eyo sitayiro, waliwo ka sitayiro akaera sitayiro k'osobola okukola. Kano ko ojja kwetaaga ekigalo ky'ekisajja, weetaage n'engalo zo bbiri, oziyingiza munda then n'onyiga like ekigalo kyo like ekiwaatiro kyo n'okinyigira kuno ku mumwa gw'emmana n'obanga alina ky'okutte kati n'okwata ekirala ky'ekisajja oba ekigalo ekisajja n'okituuza ku musino n'obeera ng'ogupureesinzeeko. That is all you have to do. Then n'otandika okuzannyisa engalo zino munda. Kati mu kuzannyisa engalo zino munda n'ekigalo kino ekisajja kye wannyize wano ku musino kigenda kutambula forcefully in a very slow motion but very sure. Omukazi ajja kutabuka, ojja kumuzina, ajja kutuuka ku ntikko. Ebyo muwoza nti mukazi wange tatuukako ku ntikko, senga nina akasolo katini, senga siina maanyi ga kisajja mukwano. Ezo sitayiro zonna zikozese. Naye omukazi si wa kukuba lugalo buli lunaku bitama. Si buli lunaku, ennaku ezimu muleka agenderewo bwato. Ennaku endala kale amanye nti waliwo olunaku z'afuna nga nnungi, olwo ennaku z'afuna nga mbi. Kubanga n'omusajja ne wabanga alina akasolo nga kanene nga ke kakaalagirwa omukazi kayagala, era mulimu ennaku z'atamutuusa ku ntikko oba ezitanyuma nga byo tebinyumye nga just byebyo ebyange. Mbagala nnyo bantu bange, temwerabira subscribinga, kulikinga n'okumentinga. Omukama abankuumire abanjagalire mbeere bulungi. Eno audio oba video woba ogisanze oba togisanze ku YouTube channel yaffe manye bebe okusinga face 256 jangu butereevu, subscribe and become part of us. Likinga, commenting, abananga basharinga musimanyi kyakuba wababeera ku lives Katonda yaba asinga okubansasulira. Lives zaffe zibeerawo ku makya oba misana n'ekiro. Y'ekiro yebeerawo eri constant obudde bwayo okujjako ey'emisana. You just subscribe, turn on the notification bell. Bwema nkoze live oba ofuna notification nojja. Tuba tusoma ate nga bwe tuddamu ebibuuzo. So ekirungi ekiri ku live nti you can ask me nenkuddamu. Mubeere bulungi, Omukama abankuumire, mweraba. Yeah.